Amawulire agakagwawo twogerera ng'obunkenke bukyagenda maaso n'okuba nga bweyongera. Waliwo okwekalakasa okubaluseewo mu kibuga Kampala ku nsonga za kalulu. Oli bwakugamba nti bino tebinnaggwa, kino ndowooza ky'abeera ategeeza. Wuliriza bulungi nnyo, naddala gwe amaze okubeera ng'osubscribing. Atanaba kuba ng'osubscribe, kole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, okwate kade aka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli tuba tutaddeyo, ate tubeere nga tutambulira ddala ffenna. Mukutu gwa Red Zone TV tubambulire Patrick Nzemberawo okubeera nga nkutuusako update bye weetaaga okumanya, bye weetaaga okuwulira naddala gwe munankyukakyuka. Wuliriza bulungi nnyo. Waliwo obunkenke obulabise nga butandise okuba nga bweyongera naddala mu bakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda. Oli bwakugamba nti bino tebinnaggwa, kiki kino kye tuba tutegeeza. Akiso Benjamin ono nga yakulira kye bayita institutions bine kya National Unity Platform y'omu ku bakakasiddwa kyamaze okubeera ng'akwatibwa, wabula nga newankubadde akwatiddwa kino ekiganye nsonga zigenda mu maaso kubeera nga zigenda mu maaso. Ba students oba abayizi ab'amatendekero oba amasomero ag'enjawulo be batandise ku mulundi guno era be basitaginze okwekalakaasa kuno nga tebalinaayo nsonga ndala yonna, si kubongeza fees, si kubagoba ku institutions, wabula olw'akalulu akagambibwa okuba nti kabbibwa. Bano bakikoze nga bakutte fulaga z'eggwanga erya Uganda. Wuliriza bulungi nnyo, ojja kutegeera fulaga omugaso gwazo naddala mu kaseera nga kano. Nga bawanise fulaga z'eggwanga erya Uganda, nga bagenda baziwuba ku streets ezimu, nga bagenda bayimba ebigambo nti akalulu kaffe mwakabba, ate nga tetusobola kukkiriza bino bibeere nga bitambula bwe bityo. Kigambibwa okuba nti abamu ku babadde bakulembedde abayizi bano n'ababadde mu nsonga eno oba abali mu nsonga eno, bayizi b'amatendekero olyawo n'amasomero ag'enjawulo bagenda bawerekerezaako ebigambo ebigamba bassebo ne bannyabo abakwata mu kalulu kaffe temulowooza nti bino byaggwa era tuli beetegefu kugenda mu maaso n'okuba nga tulwanirira obuwanguzi bwaffe. Kino bakikola nga bakoppagamu ku mawanga agazze gakola ekintu ekifaanana bwe kiti, era amawanga ago ngenda gakuleetera tegeeze babadde nga bakikola batya, kyakomawa era kyakola kitya. Mirundi mingi nnyo tulabye okwekalakasa amawanga ag'enjawulo era ngenda kukusuulirayokko oba ngenda kukusuulayokko eyo nayo ekizampa ezo mbeere nga nzikuwa. Amawanga ag'enjawulo tulabye okwekalakasa nga kutandikibwa bayizi ku matendekero ag'enjawulo ne kusuula abakulembeze ab'amaanyi era ne batuuka n'okudduka mu mawanga gaabwe, ne batuuka n'okudduka mu zi State House, naye ng'okwekalakasa kutandise n'abayizi ab'amatendekero n'abazi secondary. Kati n'abaana ab'e Uganda bagamba naffe tukisobola. Era bwe nkoledde akatambi kano oba we nzijidde okubeera nga mbawa amawulire gano, njagala okutegeeza ensonga ebadde yakatandika okubeera ng'ekwajja, naye nga kyentegeddeko Akiso Benjamin ye bamukutte bamuwalaawala nga bamulanga kubeera nti yakulembedde kino. Kakati bino bannayuganda bye basinziirako ne bagamba nti neddala bano abakulembeze omuli ababaka ba paalamenti n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bo mukadde kano batuyamba ki? Obuwanguzi bwa bannayuganda bwabbibwa bo bagenda maaso n'okulabikira mu bifaananyi n'abantu balala senna okukuba misumaali mukulu Ronald Nsobuga bali mu ezo. Era mu vidiyo eno ngenda kuwa ku bigambo by'abali mu ezo nga nnyonnyola ekyabadde kimututte kyaki ya Pastor Kayanja. Bangi bamutadde ku ntandaalo, kati ngenda kuwa akatambi ayogera mu bigambo bye n'ezimu ku nsonga ezajjukira omusajja ono omusajja mulokole. Siri mu kumuwolereza, njagala nkuwa obutambi nga ye yennyini mu bigambo byannyonnyola lwaki yagenze ku kyaki ya Pastor Kayanja era lwaki yalabikiddeko mu butambi obwo ensonga bannayuganda gye bagamba nti tebaagala kumanya. Wenjogerera nga mu kitundu ky'e Masaka nagano nago ngenda gakuwa. E Masaka bakoze deployment si lwakuba nti waliwo ensonga yonna, wabula olw'akalulu kali ke balangiridde. Jjukira Masaka ye wabaddeyo ensasagge ya Rose Nalubowa ow'ekibiina kya NP yawangula akalulu, ate ekkooti n'esalawo okubala akalulu kuddibwemu nono ne balangirira Justin Nameere owa NRM. Kakati oluvannyuma lw'okutya nti wandibaawo obunkenke, abasajja kye bakoze baleese ebimotoka ebiwanvu n'ebimpi, bayungula amajja amawanvu n'amampi ne bagayiwa mu kibuga Masaka nga basuubira kyamazima obunkenke bukyali bungi, ebintu bino tebinnaggwa. Obuwanguzi bwa Rose Nalubowa tutte bwa mpaka, tegeeza wandibaawo embeera yonna. Waliwo obubaka bw'ogenda okuwulira bwe waweereza General Muhoozi Kainerugaba era babumusindikidde bamutegeezezza tebo weekomeko. Kyokka nga wamuno amuwadde obubaka buno mu katambi kano omu ku bawagizi nfanfe ab'ekibiina kye ekya PLU. Kakati ate nga n'oyo naye ategeezezza era abubaka agamba nti abuweereza Muhoozi nti bw'ataakola ekyo kyakulekerawo okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu, newankubadde muwagizi we naye alekeraawo okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu
era okukola ebikolobero ebyesittaza nti bw'atalekeraawo bagenda kukoppa amawanga amalala kigabadde bakola, bagenda kwegatta ku bannayuganda bakkiriza mu nkyukakyuka bo bagambe nti muhoozi wannyo bagende maaso n'okubeera nga bakola ekyo kibalowooza nti kyekijja okunyonyola eggwanga lya Uganda. Kakati ebyo n'ebirala byenkuleetedde mu mboozi eno njagala tutambule mpola, njagala tugikwate mpola otegeere bulungi nnyo katuke tuwummulemu malo gikusunsulira otegeere bulungi nnyo gwatanaba kubanga omanya ekiri e Masaka nkikutegeeze bulungi nnyo, ekiri mu Kampala nakyo ogenda kukitegeera. Wali mu kibuga Kampala njagala kukutegeeza genda mu comment section ombuulire waliwo ekigenda mu maaso sayidi awo wooli ogenda kutya. Ngazo obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera kubanga gy'otulabira naddala gwata bbanga lyonna kubanga otwegakirira wansi awo olaba ekigambo kwate kade aka notification kakuyambira ddala okubeera omu ku abo abasooka okumanya batutaddeyo ate kubanga tutambula ffenna nsonga ze tuba tukuleetedde ez'enjawulo. Waliwo ekigudde mu kibuga Kampala Uganda abagambibwa okuba nti bayizi ku matendekero ag'enjawulo era bano nga bakulembeddwamu Akiso Benjamin nonno mu kibiina ekya National Platform yakolanga obukulembeze oba akulira kye bayita institutions kibiina ekya National Unity Platform. Ekifo ekyo yasikira Musiri David, mujjukira Musiri David ye yali mu kifo wabula Musiri David n'asalawo agenda avuganye ku nsonga ya kaadi akwate kaadi y'ekibiina kya NUP situwensi emanyiddwa nga Makindye West. Then ekibiina kya National Unity Platform bwe kyakwata kaadi nekigwa Zahara Lwirika, Musiri David n'asalawo agende ewampuuga wa DF bwatyo gikwira. Kakati Akiso Benjamin ono njagala okutegeeza gwampuliriza bwatyo ye n'ajja n'akwata entebe eyo n'agamba nti nja kubeera akulira institutions kibiina ekya National Platform. Kakati mu office ye bikozesezza bulungi ng'era akulira institution akunze ne Ssekukunga yenna abayizi mu matendekero, abayizi mu masomero ne batandika okulaga nti nabo bennyini bamuwuliriramu era bwe batu ne bakwata fulaga y'eggwanga akwatali kugigattako kintu kirala kyonna, bakutte fulaga ya ggwanga yokka ne bagenda mu maaso n'okuba nga batambula ku street ezimu bagezeeko okulaba bakola ekyo ekyalema abakulembeze, ekyalema bakomanda ab'enjawulo oboolyawo nga balabira ku bayizi abazze basparking ebintu nga bino ddala okuva mu mawanga agatali gamu nga bwe ngenda okugamba mu example ze nkuleetedde. Kati bano nga bw'omanyi poliisi y'eggwanga erya Uganda bayungudde mangu nnyo era ne bakwatako be bakutte naye ntegeezeddwako nti oboolyawo kibadde kya mulundi gumu kiyinza okuddamu okulabwako naye nga y'embeera y'obunkenke egenda mu maaso ggwanga erya Uganda. Bano okwekalakaasa kwabwe bagamba si kwa nsonga ndala yonna. Abayizi b'amatendekero badde bamanyiddwa nnyo okwekalakaasa nga beekalakaasa olwa fees oba ebisali by'essomero n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo, wabula ku luno bagamba nti ensonga ze twekalakaasa akalulu kaffe akabbibwa. Kakati abo bayizi amatendekero era nga balaga obutali bumativu bwabwe naye nga bwe nkugambye nti newankubadde bayizi obutali bumativu bwabwe b'ensonga yaabwe gye bakulembezza yakalulu bagamba wadde tuli ba students wadde tuli bayizi b'amatendekero tetujja kugamba nti bino tebitukwatako. Akalulu k'Abannayuganda ke twalonda jjukira bano bayizi bakulu era nga bwe tulabye mu mawanga ag'enjawulo nti babeera bayizi ku matendekero era baba bayizi bakulu kitegeeza n'okulonda balonda bazizze bakola ebintu ebifaanana bwe bityo era ne basuula zi gavumenti. Kati ne mu ggwanga erya Uganda abayizi okuva ku matendekero agamu babadde bakulembeddemu kino nga bagamba nti ekiremya abakulembeze baabwe boka bakikole kubanga obusungu bungi obuli mu Bannayuganda naddala abantu ba bulijjo. Era olw'ebigambo ebyo njagala kukuwa ebigambo ebiweerezeddwa omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba. Jjukira gye buvuddeko
waliwo tweets ez'okumukumu ezibadde zitambuzibwa ndala ku mukutu gw'omukulu amaido nga General Moses Kainerugaba CDF ow'eggwanga era ng'ebigambo ebimu bye yateekayo byatuuka n'okuleeta obunkenke gavumenti ya General Kaguta oluvannyuma lwagamu ku mawanga ag'amaanyi bawe ne batandika okwogera ebigambo ebikankana nsonga za General Moses Kainerugaba kakati n'abamu ku bawagizi b'ekibiina kye kya PLU bavuddeyo ne bagamba naye ekyamazima nedda bannayuganda abeekalakaasa ne bannayuganda bateekalakaasa bonna banyigirizibwa kye kimu kakati ono agamba yabadde muwagizi wa Muhoozi era ebbanga lyonna muwagizi we wabula kitagenda maaso na kumuwagira ng'akola ebyo kira gye buvuddeko yate ekifaananyi mbu ekya Babura Itungo Kyagulanyi nga we baamutulugunya era we baamusalako n'ebigambo ebirala kati ono omuwagizi wa PLU yagamba bali bannayuganda be mulabye batandise okwekalakaasa ange singa omukulu taatereeze kyamazima tujja kubeegattako naffe tukole ekyo kubanga Muhoozi asusse wuliriza omusajja wena ali mpagya President Museveni tagging eno video gikwate mu sharinge etuuke mpaka ku Muhoozi Kainerugaba Muhoozi ow'ekitiibwa CDF ddala kituufu gwakolesa tweet eno Twitter w'opostinga bino ebintu ddala yo twagadde kitaawe emyaka ana naye bannayuganda muwulirize bulungi ekigenda okutabula eggwanga Uganda Muhoozi agenda okuleetera eggwanga Uganda ebizibu bwe twava mu kalulu mwawangula kalulu era kituufu oba si kituufu as long as nti byabakama yalangirira omuwanguzi kiki kyoyagaza Bobi Wine bw'oba ng'oyagala Bobi Wine musamoninge Bobi Wine ajje ku poliisi yeyanjire ku poliisi asomerwe emisango gye aleete baalooya be naawe oleeta ababo mugende mu kooti amateeka ogenza ogakwatamu njagala kujjukiza nti si gwasoose kubeera CDF w'eggwanga lyaffe Uganda si gwasoose kubeera CDF w'eggwanga Uganda bangi bazze babaddewo era n'abalala tukyabajjukira olw'ensonga baasaavinga bulungi eggwanga Muhoozi njagala kujjukiza nti Gaddafi yali alina omwana era yali azadde abaana bangi naye waliwo omwana we yali mulenzi baamusibira mu ggwanga lya Lebanon yatuuka ekiseera n'amala emyezi 6 ng'azze emmere nga talya abonyaabonye kimala alyeya n'ateera n'okufa olw'ensonga z'ebintu nga bino by'olumu Muhoozi bino by'olumu tebikutwala mu maaso bw'obanga gwakolesa eno Twitter ddala nga kituufu vaayo weetondera eggwanga ku lw'obulungi bwa Uganda kati tubadde tukwinamu interest nga tumanyi nti bw'ova Museveni bw'avaako nga tukutunuliddemu nga tumanyi nti osobola okukulembera eggwanga Uganda naye ng'amazima matuufu Muhoozi tosobola kukulembera ggwanga Uganda n'ovaayo n'opositinga ebintu nga bino n'oweebaza amagyeego ku kye gaakola muka ya Bobi Wine mu maka ga Bobi Wine ne gakuba omukyala atayogera omukyala musiriso omukyala omukaakama omukyala talina maanyi eggwanga Uganda Twitter zo ziteekako ebintu bingi osiga obukyayi eggwanga tokyalyagala Muhoozi bw'oba tokyagala Uganda osobola okugivaamu Uganda n'ogireka si gwasoose kubeera CDF ate n'ekira Museveni lwaki tomugambako kubanga ffe tumanyi ekiddako bwe mba mwalonda kalulu kaggwa lwaki tumuleka abantu ne babeera free okimanyi nti bukyotandika kubeera CDF eggwanga munda Uganda lyatabanguka ebyokwerinda byayononeka naye ng'obukambwe mubuteeka ku bannansi ba civilian abatalina namunda abatalina nakasaali wapostinga Eddu Mutwe omwambudde olumu kuyimuyigiriza olunyankole ntugamba ebyo ntubibiikako naye ka tutandise okulumba ate oyagala kutta Muhoozi osaba ddiini ki tugenda mu months of Ramadan tugenda mwezi gwa Ramadan vaayo weetondera eggwanga gwe tolina mikwano gi mu magye lwaki tumuwakolako Muhoozi byakola Muhoozi muwabuleko bw'aba akyayagala obulamu bw'aba ayagala kumaliriza ensi eno nga muntu mukakkamu Muhoozi lekerawo by'opositinga ku Twitter bigenda kuleetera abantu okwekyawa bigenda kuleetera abantu okwetematema bigenda kuleetera abantu okwetta nze ebyo bino byogera nga ndengera mu maaso sirengera wano nti mu kalulu kawedde nti bino byateeka buno bubaka bw'oteekayo miliyoni ne miliyoni z'abantu zibiraba badde nkusaba
lowooza ku bigambo by'oteeka ku Twitter yo bwebanga si yo vayo noonya omuntu agikolesa akwatibwe ateekebwe mukomera mubeere bulungi mbaagala nnyo kino nkyogedde nga ndabula muwoozi ndabula n'abannayuganda eggwanga ekigenda okuliviirako obuzibu agenda kubeera muntu muwoozi Kainerugaba ku lw'obulungi bwa Uganda. Ono omukyalo mwagaza ki bajja kutuleetera n'okulowooza nti bituufu bino bye bagamba nti abantu bagenda mu makomera ne babakwatirayo ne babasiyaga ne babakola ebintu ebya Sodoma na Gomora. Ffe weetuli Uganda weeri mugenda vaawo n'obukulembeze bukwatibwa abalala bwe bityo Uganda si mwe bagisooka kwate muwoozi si gwasoose kubeera CDF. Bangi bazze babeerawo naye abaakatumba amala baasaavinga bulungi eggwanga. So, bw'oba tukkiriza ng'olaba ebyokwerinda bikulemye nsaba Pulezidenti Museveni obuyinza bw'olina gwalonda CDF mukyuse. Bw'oba olemeddwa okumubulira ekyalina okukola ku Twitter oba akakiiko k'ebyempulizangana mumusale ku Twitter mumulekere mu WhatsApp ne Imo. Asigale ng'akolesa Imo ne WhatsApp kubanga eri omulemesa okukolesebwa another smartphone in the wrong hands. Mbadde nsaba ku lw'obulungi bwa Uganda muleke twagala ensi yaffe nga tusiga bukyayi. Bobi Wine bw'aba alina emisango musamoninge ajje ku poliisi yeyanjule. Mubeere bulungi mbaagala nnyo. Obubaka butuuse bulungi gye bubadde bulaga. Twagambye mukizi w'enaale message nange ne ŋŋamba yakugituusa. Bannayuganda bali mu mbeera ey'okunyigirizibwa era nga bangi bavuddeyo bayimuka nga bagamba tegenda kukkiriza kubeera nga babunyigirizibwa mbeera eyo. Kakati bano oyo omuvubuka agamba kinaaba kyetaagisa kwegatta kwabo abalwanirira ebyo General Muhoozi Kainerugaba oba abalwanyisa ebyo General Muhoozi Kainerugaba ya preaching oba byateeka ku mikutu egy'enjawulo ajja kuba mwetegefu maaso n'okuba nga abirwanyisa ng'abalala bwe bagenda mu maaso n'okuba nga balwanyisa efulaga ya ggwanga balina mu kissi balina yadde akasaale naye bibatuukako ate biba bikakali nnyo. Embeera bwetyo bwebadde mu kibuga Kampala era bwekyagenda mu maaso n'okuba nga eba surveillance ekyali waggulu nnyo abayizi b'amatendekero ag'enjawulo bakyagenda kubanga balaga obutali bumativu nga bakulaga ya ggwanga ng'oli bwakugambye mu katambi balina fulaaga ya ggwanga tebalina yadde akasaale. Kati gwe bakutte oba gwe batutta amanyiddwa nga Akiso Benjamin olowooza kiyinza kuba kiki yinza omutuusibwako nga ate musajja wattu adde ekina kibadde akutte. Bino ebigenda mu maaso bikkirizibwa mu mateeka ne constitution y'eggwanga erya Uganda ekkiriza bulungi nnyo ekikolwa kino ogenda maaso n'okuba nga kikolebwa. Ate eky'omukisa omulungi bano babadde bayizi nga bwe kyali mu mawanga ag'enjawulo genjagala nsooke nkuzeeko ekkema guno si gwe gusoose ate era mu Uganda si gwe guba gusoose. Mu mwaka gwali gwa 2024 omukyala akulembera eggwanga erya Bangladesh bayita Sheikh Hasina Wazedi oba obadde otugoberera bino ebintu zize nga mbyogerako omukyala oyo yawalirizibwa okudduka mu ggwanga erya Bangladesh lye yali akulembera naye ng'okwekalakasa kwali kw'abayizi era abayizi batandika okwekalakasa kuno ne kumalira ddala ebbanga kumpi wiiki ng'emu omukyala Sheikh Hasina Wazedi bw'atyo n'adduka mu ggwanga. Kigambibwa okuba okwekalakasa mu ggwanga lino kwatandika kw'abayizi era nga bw'obalabye bano n'abamu ne bakwatibwa bwe batyo ne batwalibwa mu ffe ebitaategeereke. Kati abalala nga we bajja abalala we babatwala abalala we bajja naye nga ba students ku matendekero ag'enjawulo. Era mu ggwanga lino erya Bangladesh kigambibwa nti omukyalo ono yali abafuze emyaka eyo mu 15. Abayizi bano bagamba nedda bassebo yajja baffe ne bakitaffe baalemererwa tugenda kulemererwa baatuuma okwekalakasa kwabwe July Revolution oba Gen Z Revolution mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Bangladesh mwaka ogwo gwa 2024. Kati Prime Minister Sheikh Hasina Wazedi emyaka 15 gye yali amaze mu buyinza bw'eggwanga erya Bangladesh bw'atyo awalirizibwa adduka mu ggwanga kyamazima okwekalakasa kwatandika ku abayizi wabula n'abantu ba bulijjo batandika okubyetabamu bagamba nti kaakati bino si by'abayizi batuyambyeko kimu batukulembedde. Imagine abayizi be bakulembedde ate bannansi n'amaaso n'okuba nga balaga obutali mativu kwabwe. Ye yali Prime Minister bw'atyo n'awalirizibwa
bano nabo bakkiriza bagamba naffe kisoboka kubanga ate era si mu Bangladesh yokka gye kyakoma abwe nkugamba nti ffe wa example ku example ekinga sure itambulirako ffenna. Viktor Yanukovych ono nga yali mukulembeze w'eggwanga erya erimanyiddwa nga yali mukulembeze w'eggwanga erya eggwanga Zelensky lyakulembera baliyita batya. Ono yali akulembera eggwanga erya Ukraine era naye enfuga ye yali bwetyo nga yabwa dictator olw'ensonga nti akyali mu mikono gya Russia oba yali akyakkiriziganya eggwanga lya Russia. Tajjukira Ukraine yali yakamala okwekutula ku ggwanga liri okwekalakaasa mu mwaka gwali gwa 2013. Viktor Yanukovych bantu baatandika okwekalakaasa nga beegatta ku bayizi anga bano baali bayizi ba students okuva ku matendekero ag'enjawulo aba wakanya obukulembeze bwe okwali obw'omusibira mu bbo olw'ensonga yakyafuga mu nfuga ey'Abarussia. Jjukira ekiri mu ggwanga lya Russia, Putin yatuuka n'okubanga alinga life president londa kubeerayo naye tekutegeerekeka. Kati bannansi mu ggwanga eryo baalabira ku bayizi b'amatendekero ag'enjawulo nabo ne bagamba naye nedda, nabo ne batandika okugenda ku kkubo, batandika okulaga obutali mativu bwabwe era omukulembeze n'adduka naye abayizi batandika okukasa ku omukulu amanyiddwa nga Hosni Mubarak mu kye tuyita Arab Spring ggwanga erya Egypt ekwekalakasa okw'omu kujju obadde ogoberera omukutu guno kasanga bino bimanyi byenjogera. Mu 2011 mu kye bayita Arab Spring omuyaga ogwali ogw'okwekalakasa ogwayera amawanga g'Abuwarabu agali awo eggwanga lya Egypt, eggwanga lya Libya, eggwanga lya Tunisia, amawanga nga Yemen n'amawanga amalala gonna okwekalakasa okwali okw'okumukumu okwatwala abakulembeze abaali abangi 2012. Kati noono Hosni Mubarak ono we yaddukira okwekalakasa okwali mu ggwanga lya Egypt kwatandikibwa bayizi era abayizi bano baalumba ekifo kye bayita Tahrir Square nga boolaba City Square mu Kampala bali bayizi b'amatendekero bano ne bateekawo embeera. Hosni Mubarak n'atya ngenda okulaba n'abantu ba bulijjo yoyininga okwekalakasa gamba nedda ssebo yakusobola kiddako n'afuluma obutta bw'eggwanga erya Egypt era bw'atyo n'addukira gye yaddukira. Hosni Mubarak eggwanga lya Egypt bafuna ku ero newe mba nkuzizaako kemabega waliyo okwekalakasa okwali mu ggwanga lya Indonesia wali mwaka gwa 1998. Omukulu yali akulembera eggwanga eryo baali bamuyita Suharto. Oyo yawalirizibwa okudduka okwekalakasa kanga ono baali baamulangirira mu kalulu balaga akalulu maanyi nnyo era omusajja yali w'amaanyi nnyo. Kati eyali ow'amaanyi ennyo yasinga okwewuunyisa ate n'adduka mu buyinza bw'eggwanga okuba abantu okwekalakasa naye ng'ekyewuunyisa okwekalakasa kuno kwatandikibwa bantu ba bulijjo. Kati omusajja ono mu ggwanga lya Indonesia musobako era bw'atyo n'asuulawo entebe yali emuwoomera ennyo n'adduka mu ggwanga lya Indonesia. Ogwo gwali mwaka gwa 1999. Waliwo Miloš Jakovsevski akulembera eggwanga lya Czechoslovakia 1989. Oyo naye bayizi be baatandika okwekalakasa bw'atyo n'adduka. Ferdinand Marcos gwenzize nga nkugambako ebbanga lyonna yakulembera eggwanga lya Philippines kwekalakasa kwe bayita EDESA oba People Power Revolution mwaka nga Museveni alayira nga yakawamba ate mu Philippines yaliyo. Kakati n'oyo naye Ferdinand Marcos baali bayizi. Syngman Rhee eyali akulembera eggwanga lya South Korea mu 1996 baatuma Apple Revolution baali bayizi baatandika okwekalakasa okubba akalulu. Eggwanga lya South Korea baali babbye akalulu kati abantu ba bulijjo nga batya izi ne bagamba nedda ekuŋŋaanya okuva ku matendekero ag'enjawulo ejinga okwekalakasa bw'atyo omukuta n'awalirizibwa okudduka ggwanga lyakulembera South Korea. Kakati ne mu ggwanga erya Uganda abayizi nga bakulembeddwamu Akiso Benjamin bavuddeyo ne bagamba nedda ssebo kolera ddala era tetugenda kukkiriza kalulu kaffe nga kakwata awo tetusobola kukkiriza bibeere nga bikomaawo. Kakati embeera bwetyo bw'eri mu kutambula mu kibuga Kampala mu ggwanga lya Uganda. Wabula bano banyiivu bagamba nti naye ddala abakulembeze baffe mwe mukozeewo ki nga mulaba ddala obuwanguzi bwammwe bwabbibwa. Bataawangula bali mu kulwanirira bufo bwabwe, abaawangula basirise balinze ssente ziri ze nakugambye. Era nakugambye mu paalamenti eyo waliyo ssente buli mubaka genda kufuna obukadde 300. Obukadde 300
15 kati ababaka ba parliament abawangula bano bagamba tetubayinaamu ssuubi kati ffe katweyimukire wabula banenyezza nnyo ababaka ab'okusirika ate babadde bakyali awo bagenda okulaba Ronald Nsubuga bali mu ezo ali mu kifaananyi alabikidde ku kyaki ya Pastor Kayanja y'omu ku bannaddiini ababadde nga basirise ebbanga lyonna ogera ku bigenda maaso mu ggwanga erya Uganda kati bali mu ezo abaana bamutadde ku ntandaalo bagamba ffe tuli eno tugezaako okwekala kulwanirira obuwanguzi bwa president kyokka mmwe muli eri mu kukwatagana n'abasajja ate ababba obuwanguzi bwa president oba mikwano gyabo abaakola ekyo kati bali mu ezo ngenda kuwa ebigambo bye byonna awe yabyogedde era ku kyaki eno we yabadde n'ebbalamu yabaddeyo era kyekifaananyi kyasinze okutamba n'ebbalamu kati awo n'agezaako okunnyonnyola lwaki yagenzeeyo kyekyabadde kimututteyo era ne we yabadde ali mu kusaba n'ebigambo bye yayogedde ng'era omukulembeze bamuwadde omuzindaalo n'ayogera naye kansuubire bano ekigendererwa tekyabadde kyakumwokesa kakati bali mu ezo oza kansooke nkuwe kano nga nnyonnyola ye yennyini mu bigambo bye going to oppose because literally I am here for service delivery. I am a victim of a bad road, and as such I want to make sure that we have a vibrant, clean city, and that's what the pastor told me, that we need a better city, a well-organized city, and you have seen that he has pledged to connect me to very organized cities so that we can have a twinning relationship to better our city. So I'm not going to fight because it's not going to be war. I am a person, a team player, and as such I'm going to make sure that we build a team. We must learn to work together. bali mwezo muwulidde agamba ti si lutalo mwetegefu okukolagana abasajja agamba tuyina okuyiga okolaganira wamu ffenna work together okuzimba ekibuga era bali mwezo y'omu jjukira n'ebigambo ebyo era byefaananyiriza bwe bityo yo balamu yawuliddwako ng'abyogerako balamu bye yayogedde ne bali mwezo alinga bye yayogedde kino kye kisinza okunyiiza bannayuganda oke nkuwa ebya balamu I want to commit to my brother Honorable Balimozo, the Lord Mayor-elect, that the government of Uganda, that the kind man lead as a president, the most kind man on earth, will work with you as long as you remain a proposing mayor, not opposing mayor. Make your plan known to the president, respect the authority, work closely with Parliament and the authority, Cabinet and His Excellency the President. Visit the President and tell him your dream for Kampala. The President will work closely with you. He's the man who doesn't like dirtiness. He told you one time when Kololo was very dirty, he took it up as a personal project. He planted the trees around it, paved the area, planted the grass. He wanted an area where he come and there are no flies coming over. He has even put in place modern toilets at that venue called Korolo, which was a garbage collection point at one given time when it was under ministries and other departments. So the president is passionate about improving Kampala and about kati byabadde bigambo bya balamu agamba bali mwezo olagana ne government olagana ne General Kaguta Museveni amugamba bingi awo era ye omukulu pa mukama we General Kaguta Museveni kolera ddala talina buzibu na kukolagana na kati agamba balamu agamba bali mwezo agana na sajja kolagana ne minister wa Kampala gwe tulonda kolagana ne executive director n'ebirala kati ate ne bali mwezo bigambo ebifaanana bwetyo byayogedde iriza kati bali mwezo era naye yawuliddwako nga ategeeza mu katambi k'enkuwadde bali mwezo nga agamba kituufu kiri nti tusobola okukolaganira awamu era mu bigambo byayogedde agambye learn work together tulina okuyiga oba tuteekeddwa okuyiga okukolaganira awamu adde ategeeza kukolaganira awamu ne baani naye bali abaana bannankyukakyuka bo bagamba ffe bino tetwagala kubimanya kati njagala ogende mu comment section naawe ontereyo endowoozayo basinnaba kubanga ndeeta wano ensonga endala yonna genda mu comment section wandiikayo gwe kiki kyolowooza kiki kyolowooza ku bali mwezo kye yakoze wabula nga tonnaba kubanga malayo akatambi
waliwo ebigambo ebirala era bali mu ezo bye yayogedde era ku nsonga emu bali mu ezo yasoose kutegeeza abasumba. Jjukira ono omusumba Pastor Kayanja y'omu ku baagenda mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu bo ne babakkiriza newankubadde nga abalala baali babagaana. Kakati ate baganda ba Robert Kyagulanyi Ssentamu ate bo ne bagaanibwa. Kati ne kirabikanga bano abasumba balabika balina olukwe balina n'abakulu mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Bannayuganda kyova olaba balina obukyayi era balina obusungu bali mweze yagenzeeyo. Ono omusajja alabika akolagana na bali ate kijja kityo okubanga n'ebbalamu gyali mwasisinkanyeeyo ate ne mukola mutyo. Naye njagala nkuwa akatambi akalala bali mweze engeri gyekiri nti musajja mulokole eyinza okuba yabadde agenze kusaba era mu kugenda okusaba yatuuse n'okubagamba bano abasumba wadde mwagende mu maka g'omusajja naye ekyamazima ekigenda mu maaso si kirungi. Fenna twalabye amagye kye gaakoze mukyala wa Robert Kyagulanyi Ssentamu kati mu abasumba lwaki tetukwata essaawa zino ne tusabira eggwanga ne tusabira Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye ne famire ye abeera mirembe. Kati na bino nabyo yabyogereddewo awo. Taata era nsaba musabire eggwanga lino. Bino nno mu kugamba musabire eggwanga lino yabadde abyogera nga Balamu waali minisita. Pastor Kayanja y'omu ku basumba abo mu kitongole ky'abasumba kiri ekyagenda Emagere. Kati wano njagala tulabe ensonga era nkugenda njagala ogende mu comment section naawo mpe endowoozayo. Bali mweza abagamba njagala tusabire eggwanga n'ekyagenda ekyatuuka ku mukyala wa Robert Kyagulanyi Ssentamu tekyali kirungi. Kyokka ng'ono y'omu ku basumba abaalabwako baabali mu kitongole kiri ekibagatta oba ekibiina ekigatta abasumba media Religious Council, Uganda Religious Council oba. Kati ono naye mwali kyokka bwe bamu ku babadde basirise era oluvannyuma lw'ebigambo ebyo naye yavuddemu omwasi na Uganda ne beebuuzawo akabiraba. Bali mu ezo yasoose kubagamba musabire eggwanga muve mu bino by'ebifaananyi. Taata era nsaba musabire eggwanga lino. You pray for the nation. Ebyabadde mu kulonda obyogedde katono naye byabadde si birungi. A lot happened during the election season. Era mwalabye ekyabadde wa mukyala wa mukama wange. Tumusabire mukyala Bobi Wine, mukyala Kyagulanyi. Tusabire famire yonna. Let's pray for the family. Ekyabaddeyo si kyensi kyeyagala. What happened is not. So nsaba tuzze wano kwa kitaffe. We've come to our spiritual father tusabire eggwanga. to pray for the nation. Tubeere n'eddembe. So we have peace. Obadde oyogera wano ne mpulya nga amaziga gaagala kujja. As you were talking, tears were flowing. Ogamba twagala mirembe. Saying we need peace. Naye mu maka gali temubadde mirembe. Something happened. Olw'ensonga tobasobola kujja n'oyambula mukyala. Kitibwa ky'omukyala ekyo kikyatuluma. Tusabire eggwanga kubanga tulina okujja okukaabira. Let's pray for our nation. Era taata nfukamidde wano Me on my knees nga contact as a contact nga njagala tusabire eggwanga. to pray for the nation. Tusabire abakulembeze bonna Let's pray for all the leaders ne president wange Kyagulanyi taata kw'omutadde. and the president. Tusabe Katonda atutaase. Let's pray for God to intervene. Ebikolwa ebyali ewa Honorable Kyagulanyi The actions that happened on his wife, mukyala we. ffe nga bannaddiini tubivumirira n'okusinga bwe twali tuvumiridde ekintu kyo. We don't agree with that. Because Manga. Uganda eyo gyevudde. That's where Uganda was then. It has come from there. So that there's no excuse for that. Tewali kyakwekwasa. Not at all. Tetusakikkiriza. Not at all. We don't want to tarnish the name Tetwagala of kwonoona our beautiful, wonderful soldiers ly'abajasi baffe abalungi and police officers. n'abapoliisi. Uganda has probably the best. Uganda osanga poliisi n'amagye But a baffe few. be basinga naye mulimu A abatono. few. Mulimu abatono Who thinks they can take things in their hands? abalowooza basobola okukola kye baagala. Nedda. Please, Bambi. please. Uganda has come from very far Uganda eyise mu bingi evudde wala and we still have a long way to go. ate tukyalina bingi tukyalina wala gye tugenda. Kakati oluvannyuma lw'abali mu ezo teeka abasajja bano ku nninga era n'abategeeza ebigambo ebyo nti kati tusabire Uganda era nga tusinziira ku ekyo abasajja b'ebyokwerinda kye baakola mukyala wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati wano Pastor Kayanja ye najja n'agamba tuufu tusaba
naye era tuvumirira ffe nga bannaddiini naye teweerabira nti baaliyokko mu maka g'omusajja waliwo kye baakola waliwo kye babadde baayogedde okuva ku olwo paka olwaleero oluvannyuma lw'abali mu ezo okwogera ebigambo ebyo. Kati Pastor Kayanja yagamba nti bo nga abasuubo oba bo nga bannaddiini bo nabo bavumirira ekyo ekyagenda maaso n'okubanga kituuka ku mukyala wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati bali mu ezo era mu comment section ombuulire iziganya naye yakoze oba stilo kyamuwakanya kiririzaamu. Ronald Nsubuga bali mu ezo yagamba ajja kikola yakikoze. Agamba nti kyabadde yatutteyo ebadde ssaala kusabira Babi kusabira Uganda kulaba nga Uganda ebaamu emirembe. Kati gwawuliriza era agoberera yenkakasa nti wabirabye okkiriziganya ne bali mu ezo oba bali mu ezo kye yakoze si kirungi nnyo. Waliwo wano n'akatambi ko kawanvumukko era nga nako kali ku nsonga ze zimu. Ekifaananyi kyatambudde naye ebyabadde mu background byabadde bingi nnyo. Akatambi kano nako njagala nkakuwe ayitemu then nzije tupere nga tweyongera. Nsumba neyanzeege. Pastor, thank you so much. Mukama mulungi. Praise the Lord. Ntwala omukisa guno okusokera ddala okwebaza Katonda First of all, I thank God nti yeddiza ekibuga. that he returned the city to himself as God. N'okutandikira wambula ndi musajja mwogezi I'm a very outspoken person, but I don't even have words to say. n'ebigambo bya mukadde wange mu Katonda But the words of my spiritual father binkubye have hit me hard. ate nga bye bituufu byennyini. And it's true. Erinnya bali mwezo Ronald Nsubuga The name is Balimwezo Ronald Nsubuga. nga ndi engineer. I'm an engineer. Nina master's degree mu civil engineering. I have a master's degree in civil engineering. Nali musomesa mu university Musumba. I was a lecturer at the university. Era wano waliwo ba student bange. Oba omanyi toli student wange yimuka. If you are a student of Mr. Balimwezo, stand Musembereko up. ne wano. Musembereko wano. Come to the front. Abalala baluwa. Where are the others? Musumba ba students bange baabo. These are my students. I lectured at the university. Ono namusomesa mu university. I lectured him at the university. N'oyo namusomesa mu I university. even lectured her in the university. N'oli namusomesa bangi. There are so many of them. Before you even go further, Nga toneyongerayo. mujje bwe basomesa. This one, Oh no. by head hunting your student, Ng'oggyayo abayizi things were not going well ebintu byali tebigenda bulungi on the Hoima Stadium. ku kisaawe ky'e Hoima. Ne bayita student who. So they called the student of Now Lord Hoima Mayor. Stadium is Kati done. ekisaawe ky'e Hoima kyawedde ozimbibwa. Glory to God. I just wanted to let you know that. Musumba nange Even me, Pastor, paapa ng'ajja when the Pope was coming, twalina emyezi 3 there were 3 months left okumaliriza okuzimba Namugongo. to build Nze Namugongo. nalondebwa okukulemberamu okuzimba I Namugongo. was chosen to lead the operation of building Namugongo Mata Shrine. Paapa ng'ajja When the Pope was coming, awo nno taata ensigo simbi taata the seed is good. musobola okuddayo. Bakadde bange ndi musajja mukole. I'm a born again Christian. Nzisaamu nnyo ekitiibwa abaweereza. I honor servants of Nengera God, wali honorable minister honorable minister, n'abaweereza mwenna mbasaamu nnyo and ekitiibwa. all of you ministers, I honor you. Nzijukira Musumba nawaako obujulizi One time I testified edda wano engeri gye nalokokamu. how I got saved some time back. Nalokokera ku mudumu gwa mmundu. I got saved on a gunpoint. Abazigu bannumba ekiro Robbers attacked me in the ne night. banteeka ku gun point. They put me on gunpoint. Ekyamboga awo kumpi ne wa Ssaabasajja Kabaka. Chambogo, where I was staying. Era Katonda kwolwo waŋŋamba ki ekyokukola. That's what that day God told me Nga what to do. badindeezeemu emmundu. That was on gunpoint. Katonda n'ambuza ki ky'olina. God Mwoyo asked me- n'ambuza ki ky'olina ne The nzijukira spirit asked me, what do you have? nti nalina ku bikonde. I remembered I could fight, do boxing. Bwe yagikookinga ne nzika sasi lyampita ku mutwe ne likwata munnange. Ne netwala pakati ne mmuzaako straight punch. Ekiro ekyo omubbi yafa. That night, Ne nzikiriza Yesu Kristu. I got saved that night after fighting off the robbers. Ne nzikiriza Yesu Kristu okubeera I omulokozi. accepted Jesus to be my savior. Since then ebintu bibadde birungi. From that time, life has been good. Naye nzize wano okwebaza Katonda I'm here to thank God olwa
okukkiriza nankwasa ekibuga nga Lord Mayor. For allowing to hand me the city as the Lord Mayor. Nziza okwebaza Katonda I'm here to thank musumba. God, Pastor. Nzijukira najja mu office yo I came to your office one time ne Honorable Nyeko with Honorable Nyeko. ne tusinkana maama ne tukusinkana We met you and Mama. n'otuwa guidance You gave us the guidance engeri gye twandinoonyezaamu akalulu how to etatya do the ekitiibwa kya campaigning Katonda with the glory of God. era n'otugamba tetusosola You told us not to discriminate or be n'otugamba partial. mutuukirire buli muntu yenna You told us to reach out to every person, bannaddiini bonna. all the religious, all kinds of religion and Nzijukira beliefs. waŋŋamba eyo naffe gye twava You told me we came from that genda away. mwogere nabo Go and speak to other religions and era taata bwe nti beliefs. bwe nakola That's what I did. As you advised me. neetuukirira I went, abantu bonna nga sisosodde reached out to all kinds of people without kubanga partiality, namanya because I knew nti guidance yo yali nkulu your guidance was important. era bannyaniriza And they welcomed me when I went there. abakatuliki The bannyaniriza Catholics welcomed me. abalooko The bannyaniriza local welcomed me. abasiraamu The bannyaniriza Muslims welcomed me. abangilikani The bannyaniriza Anglican welcomed me. aba Seventh Day The bannyaniriza Seventh Days welcomed me. ate ku level eya waggulu At on a high level. njagala okubategeeza olunaku I olwaleero want to tell you today, nze nalondeddwa nga Lord Mayor I'm the Lord Mayor elect w'ekibuga of the city. ŋŋenda kuluŋŋamizibwa I'm gonna be led, taata era nkusaba and I ask nze ndi you, mwana wano I'm a okimanyi child in this house. munnuŋŋamyenga You lead me and guide me. munsabirenga Pray for me. buli we mba mpaba Wherever I'm going off track, mumpite you call me forth. muntuuze muŋŋambe Sit me down nti and wano advise otambudde bubi me. wano tereeza Fix this and put this right. ŋŋenda kubeera mwesimbu I'm gonna be diligent. era ŋŋenda kukola kulaba nti ekibuga kino kibeera ekibuga ekyo kye mwagala I'm going to do whatever I can to be the city you have in your vision. ekyomukisa omulungi The good thing is, taata mutambudde you've traveled all over. nze mmanyi I know. nti osobola n'okunfunira ku mikwano gyo meeya Eh, ab'ebibuga ebyenjawulo ne tukola twinning relationship eh. n'ekibuga ky'e Kampala taata mmanyi nti ojja kufaano ng'ekyo kyogeddeko oba oluusi ekibuga kyaffe Amina. engalo zimukubye entono mmwe nammwe Somebody clap your hands to Jesus. engalo zemukubye zo ntono Somebody clap Mukubire your ddala hands to Mukama wange. Jesus. Ii. bano abasajja ba Katonda These men are balina God. kinene nnyo They have a lot to impact. mulabye enkulaakulana You've seen the development in here. ne Kalamojja gye twali tumanyi nti twasobola kudda Even kintu Karamoja, we knew was a dry land. nalye Kalamojja ennaku ezo nga tugenze ka Recently, parliament I was in Karamoja. naye ng'abantu bagamba omulimu gw'okoze People were munene talking about what Pastor Kanye has done in bagenda Karamoja. akatiko ka parliament Kalamojja amazima wakalu Karamoja was tosuubira dry. kintu kyonna kudda You wouldn't expect to naye go anything in mulabye there. But ebivudde Kalamojja you've seen the harvest from Karamoja. that takes God Katonda asobola okukola ebyo. Katonda That takes God. taata tubeebaza nti mukyusizza eggwanga lye We thank you, you've transformed nze this ŋŋamba oba nation. eggwanga bandikwasiza bannaddiini Eh. kubanga ndaba ebigenda mu maaso We see what is going muganda on. wange oyo akiraba aseka n'okuseka enguzi eri eno taata mbi nnyo buli kantu konna baagala kabba bubbi be bano abasajja ababba nabba enjovu n'asanga ate akamyu n'asooka nawumuze enjovu n'akomawo n'akamyu akatwala be basajja be tuyina twetaaga okusabirwa We need to be prayed for. enguzi y'amaanyi nnyo Eh. saagala kwogera bigambo bingi I won't say a lot. naye njagala okwebaza mwenna abasobodde okutuwagira n'okujja okutulonda I thank you all for support and voting us. naye neeyama maaso But gammwe I vow before all of you, neeyama maaso ga katonda I vow before God, sigenda kubeera mukulembeze oyo omubi I will not be a bad leader to bayibuli you. egamba The Bible says, mu Proverbs 18:18 Ngero 18, kyakalulu ke 18, kawula ab'amaanyi it is the vote that separates Kwabadde the n'akawululu. conflict. There was a ne vote. kawula ab'amaanyi ne It kanonda separated- ng'ow'amaanyi oyo It settled the njagala conflict. gavumenti enzikirize enkole Amen. kati mu bigambo bya bali mwezo njagadde akatambi ako okawulirize era njagadde tukama eyo nkubadde nga bannayuganda bo bagamba ffe ebyo tetuwagala kumanya bali mwezo bali kumukalirira bagamba ffe bye tuwagala twagala actions anga abasajja baatubba obuwanguzi bwa kyokka ate booli mu kukolagana nabo mikwano gyabo abaatubba njagadde akatambi kano nkaleete okawulire yonna paka gye kaggweredde mu comment section ombuulire bali mwezo okyamukomerera tadde ku ntandaalo oba omusonyiwa omutegedde oba tomutegedde ekyamututteyo era lwaki ekifaananyi ekyo kyalabise Uganda bagamba tetuwagala kumanya kye baagala kwe kubeegattako bagende mu maaso n'okulwanirira obuwanguzi bwabwe nga bayita mu bino.
Good afternoon, fellow countrymen and women. It is a Monday, and as you see, we woke up with an intention of making sure that we have a peaceful protest. This is the Red Rose Revolution, whereby we were using a red rose, which shows love, and we were using a Uganda flag. Of course, that is what shows our unity, plus a white cloth that shows that we are brothers and sisters. So we advocate for the initiative of the 7 Must Go campaign. We were attacked by police. Police brutalized us, and one of our dear comrades, the head of the institution, is NUP, comrade Akiso Benjamin, was arrested. So we are here. We came up because we feel this is our country. This country has to come back into our hands. Our country is under family rule. So the brutality that is being imposed to us as citizens is not what we ought to see. But as young cadres of this generation, we feel that loving our country. Oyo nno y'omu ku ba students abatandise bino era bo bagamba nti tobabuulira nsonga yonna. Ronald Nsobuga bali mu ezo amukomeredde abo ku social media. Jukira bali mu ezo mu kwogera ebigambo bino. Naye omusumba Pastor Kayanja uddeyo n'ategeeza y'amazima byatuuse wa Kyagulanyi abivumirira. Oba byatuuse ku mukyala wa Kyagulanyi wabivumirira. Bana bagamba totubuulira. Kati njagala ogende mu comment section ombuulire bali mu ezo omutegedde era omusonyiwa oba akyali ku ntandaalo. Enkya lunaku lwa Sande Museveni atadde bannaddiini bonna bagenda kuvumirira gavumenti enkya ku Sande. Bagenda kuvumirira gavumenti bafaanana abagiteeka ku nninga. Wano njagala na kano okawulirize. Bigambo bino byayogerwa nga 3 January. Byayogerwa ku Lwamukaaga. Tali nga 3 kati ku Sande nga lumu twawulidde ebigambo bya Pastor Kayanja bagamba bavumirira ebyagenda mu maaso maka ga Kyagulanyi. Kati omusajja ono awulirwa ng'agamba nti kwenkya ku Sande abasumba bagenda kuvumirira ate era ne tuwulira nga batandise okuvumirira. Kugambe ebigambo byasiimwe byali bituufu era gwawuliriza. Njagadde na kano tuyiteyo nako kawulirize tugere nga tutambula. Museveni atadde bannaddiini bonna bagenda kuvumirira gavumenti enkya ku Sande. Bagenda kuvumirira gavumenti bafaanana abagiteeka ku nninga. Then a week eddako kutandika ku Monday gavumenti respondinge nga ekkakana. Bannaddiini bagenda kugikalakata kazimba mugalu bonna bannaddiini bagenda kalakata gavumenti enkya ku Sande. Naye nga kawaami basobole okusika emitima gya opposition bagenda kuvumirira byonna ebyabaddewo enkya. Basobole okusika emitima gy'abenkyukakyuka gavumenti ebenga ekkakkanyeemu basobole okubeera ba mediator wakati awo. Basobole okuleeta oludda luno nga mukkiriza mu bannaddiini babaluwalinge mu trap. Byonna bye bagenda okwogera enkya fake naddala ba Inter-Religious Council. Buli gw'omanya atula ku Inter-Religious Council byagenda okwogera byonna enkya bamaze kubiteesa mu meeting. Bagenda kuvumirira ekibba bululu, bagenda kuvumirira fujjo lya bannamagye, bagenda kuvumirira okulumbe wa president, bagenda kuvumirira okumuddusa okubanga yeekwesebwa wawa, bagenda kuvumirira gavumenti bavumirire ebitongole ebikuumaddembe bawandule omuliro. Kati gavumenti responding egambe banaye bakitaffe mu Katonda anti bo tebaddibwamu bayise for what tusaba betonde. Inter-Religious Council yongera okulinnyisa grafu yaabwe erinye nga bayomba nga banenya. Then kati bano abanyigirizwa basobole okudduka nga bajja eno mu church. Then babakwate mwenna babatwale mu Lufula. Inter-Religious Council ebintu byonna byegenda okwogera enkya ku Sande fake si bituufu tebabikiririzaamu. Museveni yabibawadde kumutungula ku ddobo. Ebikolwa ebyali ewa Honorable Kyagulanyi, the actions that happened on his wife, ku mukyala we, ffe nga bannaddiini tubivumirira n'okusinga bwe twali tuvumiridde ekintu kyo. We don't agree with that. Because Langa,
Uganda eyo gyevudde. That's where Uganda was then. It has come from there. So that there's no excuse for that. Tewali kyakwekwasa. Not at all. So akikkiriza. Not at all. Bigambo bya Pasita Kayanja ayawuliddwako ng'avumirira era bwe tubiwulidde kakati naawe njagala twesange mu comment section tereyo obubaka bwo bigambo ebyenjawulo nga wobiwulidde wabula wano wenjagala okuyita ate ngendeko mu comment section eyo ngera bulijjo nga bwe tutera okuba nga tukikola era nga ate tuyitaayita mu bubaka obwo obuteekebwayo ku mukutu wa Red Zone TV. Nebaza abajja mu comment section nga muteekayo obubaka bwammwe ku nsonga ez'enjawulo ze tubatuusaako ne muba nga ate mutuzaamu ku maanyi abamu mutwebaza emirimu abalala mugenda mu maaso n'okuba nga ate muwa ensonga zammwe ku nsonga ez'enjawulo ezo batutaddeyo. Kakati waliwo katambi ke twasembeyo okukola oba information gye twasembeyo okuwa. Christine Nassolo y'omu ku baataddeko obubaka bwammwe bebaza okubeera nga tukuweereza amawulire nawe bali kubanga obeerangako n'abalala bonna abaataddeko obubaka. Shamina Naka we bali kubanga kwoli Kagame Margaret n'agamba Bobi Wine is my president. Siraje we bali kubanga nayo kwoli Mr. Joven Trade Dreamer we bali kubanga kwoli. Esther Mirembe message yatuse bali kubanga kwoli Nachejwe Margaret we bali kubanga kwoli message Wanga Godfrey message bali kubanga kwoli kwa Jenny message Yana Wambi message Eri Hare yatuse wena Daniela message yatuse yetikis Christensen Anisha Husina Winifred Nakasinga bulijjo Tadia message yatuse na Mugenyi Maya na Mwano Gertrude message ya Pamois Abula Immaculate Ngobi Joyce Asiati Nachiddenga bulijjo Sadi Wanume we bali kubanga oli Aisha Powers Sempi Sulaimani no Kagame Margaret Aisha Husina we bali kubanga kwoli n'abalala mwenna eko bubaka bwammwe bwatuuse bulungi nnyo ku mukutu wa Red Zone TV. Kati wano njagala okubanga mbaleka ganya ateera mu updates yako ngera bulijjo nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku namba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp